Hajati Sofia Nantongo yagamba titali lugendo kutali nsozi tinja kuwekangako bebi. Eyo yemu ku klipu z'omugenzi ezasinga okumututumula ku social media ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Kitalo nnyo eri famire y'omugenzi, famire y'omuvubuka ono Kasule eyalabikirako mu banoonya. Ngenda kuba nkubuulira yani oli ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing. Ankusaba video eno gimpere like mbutuufu obanga byenkola obinyumirwa era ng'obyagala. Video eno nkusaba ogimpere like kwataawo ku kigalo. Then nkusaba subscribing bwe batona bakusubscribinga ku YouTube channel eno ankuga nti buli subscribing akwata mukade okajje mu personalize oteke mu all buli kyentekayo jja kuberanga awo kifuna Biva Organic basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Atawanyizibwa ebasumbuyibwa endwadde yonna agendayo bakujjanja nga bakozesa eddagala ery'obutonde litalina bulabe eri omubiri gwo. Basangibwa ku Access Building Lubaga Road bakujjanja basawo bakugu nnyo bategeera kye bakola nga bajjanjabisa ddagala lya butonde. Songa ne Hajati Kaloddo akugamba akulombeleddwa ajja kuberanga akusomera busomeziddwa oterere ebikusumbuwa mukubireko ku namba ya MTN eberawo mu kabox aka black ku mukono ogwa left. Kitalo nnyo eri famire y'omugenzi Kasule mubaddenga mumumanyi oli ayinza okugamba omuntu omu asobola okugamba nti ebintu byabadde akola bibaddenga byeddiringana naye mu kubeera nti byeddiringana Kasule ye muntu abadde ajja mu programu y'abanoonya nga kituufu azaali serious anoonya naye olw'okuba nti mukama bambi yamutonda bw'atyo n'eddoboozi lye erisanyusa buli omu. Engeri gye kiri nti musajja mukulu naye bw'ayogera oyinza okulowooza nti oba bebi oba mukyala nnyo so nga olowooza bingi ku ddoboozi lye. Wabula olunaku olwaleero wetwogerera mugenzi ng'era mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero wetutegeezeddwa nti Kasule zembuyaga ezikaze engoye wonna woozaanise. Omwami ono yayimba nnyo oba yamanyikibwa nnyo katambi ako kenkugambye oba kosoose okulaba aka prayinze ng'ayimba oluyimba lwa Hajati Sophie Nantongo ambuteri lugendo mutali nsozi ng'era ye. Kasule ye muntu abadde ajja mu mawulire ng'ayagala ayina ekizibu kye kozi nti abadde n'obulwadde bwe nga bambi yayagala okujja mu mawulire afune okuyambibwa oba abantu bamukwatizeeko asobole okwejjanjaba awabula ng'abasinga tebasobola muyamba olw'ensonga nti ye emboozi ey'ennaku tasobola kugireeta mu ngeri y'ennaku. Ye abeera fane ate anyumya kimu bibiri tasukka bigambo 6 nga tataddeewo kayimba akabeera kamaakinga n'ebigambo ebyo by'abeera ayogera. Kale ne bwe kityo n'atafuna kuyambibwa naye nga bambi abeera azze mu media ayambibwe naye olw'okuba nti abeera talina ngeri gy'agenda kwogeramu enaweesa attention muntu oli akwatibwe ennaku wabula ate n'ayogera obwogezi ebigambo ebiyinza okusesa obusesoli nabwe kityo maama we yatuuka n'ekiseera n'agaana mwana mulenzi ono Kasule obutadda mu mawulire mbw alina kyanoonya oba alina obuyambi bwe yeetaaga olw'ensonga nti maama we yakizuula nti omulenzi ono buli lwagenda mu mawulire mu kifo kya kola stories ennaku ate akola stories assanyu. So wano ku Viki Exclusive tugamba ntunyolwa wamu ne famire y'omuntu oyo abeera aluzinze omuntu we ne tubagamba mugume because tewali kijjanga mukama talina nteekateeka. Mu mirundi emingi Kasule gyagenze mu mawulire yasooka n'ajja mu mawulire nga azze mu programu y'abanoonya. Of course abasinga ku mwe programu gimanyi ebeera ku Bukedde TV era ekolebwa omwami omu. So omukyala gwe ya describinga gwe yali anoonya okuwasa abantu kyabaleetera olowooza nti gaayo ono asobola n'okuzannya comedy cause nti okudescribinga omuntu ne bakugamba kati kankuwa example gwe wenna ndaba ng'obadde tondabangako naye n'otandika okundescribinga njagala gaayo oli akola blogs ku YouTube Viki ng'afaanana bw'ati n'osiiga ekifaananyi mu bigambo naye nga ekifaananyi ekyo kisiigira omuntu gw'oyagala ategeere nti noonya muntu bw'atyo. So omwami ono Kasule kye yagenda mu maaso n'okukola
ku lunaku olwo lwa programu y'abanoonya lwe yasooka okulabikira mu mawulire. Era story ye ne trendinga nnyo, WhatsApp clips zaayitingana mpitirivu nnyo. Facebook bu clips bwayitambuzibwanga Instagram ne social media handles, social media platforms ez'enjawulo. N'addamu n'alabikira mu mawulire nga ayina ekimbe ekimugoya, wabula ng'ayagala bamudduukirire bamuzira kisa, wabula tekyasoboka kubeera ng'afuna obuyambi olw'ensonga nti nga bwe nkugambye stories ze engeri yali azinnyonnyolamu, katugambe mu kaseera nga kano ak'ennaku nga ye bw'atandika okunyumiza, katugambe omuntu yafudde ate gw'oseka busesi lwa nsonga nti akunyumiza, ndowooza muli n'alowooza nti oba byakunyumiza obifudde lugero, ye n'akuleetera oluyimba olumakinga n'emboozi gy'abeera ayogerako mukadde ako. Kale Viki Exclusive tugamba nti tuli wamu ne famire y'omugenzi newankubadde tetugimanyi nnyo, naye tubagumya tubagamba mwongere okuguma. Mukama yateesateese kino era ye yatonda nti kiribeerawo ku lunaku bwe luti n'essaawa obutasukka ezo omugenzi ze yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Kale n'olwekyo nkugamba nti kwata ku peseri subscribinga kankujjukize abo badde tonda subscribinga ate era n'okulayikinga video. I sign out.